Minisitule Mbezo eby'obulimi n'obulunzi Honorable Fred Bwino Kyakulaga avudde nawo abalimi amagezi okubeera bayiiya ennyo nga beewa amagezi ku kyo bayinza okufunamu mu bulimi bwabwe. Soke kuyiiya okufuna engeri ennyangu ebunyiisa amawulire eri abalimi naddala amawulire oba obubaka obuwabula abalimi kiki kye bateekwa okulima. Amagezi gano agawedde ku ssettendekero Makerere musomo n'omwoleso ogw'abayizi abamatendekero agasoma eby'obulimi n'okukola eddagala ly'ebisolo okuteekeddwa ekitongole eky'obwannakyewa ekya Roots Africa ekirafu bano okutumbula eby'obulimi n'emmere mu Africa. Minisita Kyakulaga alambuludde ku buzibu obusoomooza abalimi omuli ensigo kw'ossa ebigimusa n'eddagala wamu n'ensonga endala ng'okubivuunuka balina okuyita mu kunoonya obubaka obutuufu obuwabula abalimi. Asoomoozebwa mu bintu bingi nnyo: ensigo, ebigimusa, eddagala lye bakozesa, okulabirira bye balima oba bye balunda, bye balabirira, tuuka mu kukungula. Omulimi afiirwa nnyo mu kukungula, so ebizibu bingi nnyo n'akatale tekalabika. Ayogedde ku gavumenti byetaddewo okulaba nga ebyobulimi bitumbulwa n'abalimi okulaba nga bafuna mu kulima kwe bakola okuli n'enkola ey'okulimira awafunda. Gavumenti twamala dda okufuna formula. Omuntu aba alina akataka katono tumugamba alime ebyo byasobola okufunamu amagoba amangi ng'alimye katono. Wano Dr. Dickson Tayebu omu ku basomesa okuva ku ssettendekero Makerere asimye gavumenti olw'ensimbi zetadde mu ssettendekero ez'enjawulo okulaba nga bayiiya n'okutumbula bye bayiiya. Yateekawo omutemwa gwa ssente eza biliyoni 30 nga gugenda mu universities ez'enjawulo. Kyokka wanjagidde gavumenti okussaawo embeera ennungi ekuma ebiyiiye kiyambe ababiyiiya okubifunamu. Okugezaako okuteekawo emitendera oba mu luzungu zituyita policies okulaba nti ababa bayiiyiza bye baba bayiiyiza tebituulibwako era bafuna obuyambi okusobola okubitwala bidduke katale. Ye Erika Sirye Ssenkulu w'ekitongole kya Roots Africa agamba nti baatandikawo enkola eno mu matendekero okulaba nga ebyobulimi bikulaakulana bulungi nti nno ebiseera ebisinga abalimi tebafuna bagwamu amaanyi kubanga ebintu bye balima tebiba na ssente nnyingi. Omuntu ateekamu ssente okunyingi okulima naye atagenda okulaba nga ssente ze zaataddemu tezivaayo kubanga emiwendo gy'ebirime gikka wansi. Kati tubayamba okulaba nti ebirime bye balima babyongerako omutindo. Ono agamba nti emirundi mingi abantu bafuluma ssettendekero n'empapula kyokka nga tebafunye bukugu. Omuntu gwe batuyita change maker. Tukimanyi bulungi nti buli muntu yenna bw'agenda mu university agyeyo degree, naye twagala abantu betutendeka okulaba nga banjawulo ku bantu bonna abayise mu university. Cedric Nafo okuva mu ggwanga erya Cameroon nga wangalya mu ggwanga erya Amerika nga ye Ssenkulu wa Roots for Africa agamba nti bakola butawere okulaba nga amawanga ag'ekiddugavu gakulaakulana mu by'obulimi. You saw projects that address value addition challenges. You saw projects that address crop production challenges. You saw projects that address market linkage challenges. Those are some of the key areas that we believe that we need to dive into to support our farmers. Ategeeza nti amawanga gonna aga Africa ebasoomooza bye balina ebifaanagana nga kikulu okukolera wamu okulaba nga babirwanyisa. Worked on these farms each and every day. It was really hard manual labor. But despite all of the hard work that we put in, there were still days when we could not guarantee our next meal. So to me, I used to see that as the biggest injustice that exists in the world. That farmers that work as hard as we did had to go to bed hungry. Chiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.